Bassebo ne bannyabo tuli eno ekyalo mpozi bakiyita batya musi? Bakiyita erinnya lyakyo wano wendi bayitawo Bukalabi. Bukalabi. Omukulu wuuno Sengule yeno gye baamuwa ennyumba kwegamba baamuwa ttaka. Tuli eno Bukalabi naye omukulu ye Musibosa Geoffrey Sengule ali wano asimbyewo ebitooke bye mubiraba. N'olw'ensonga eyo kakati wali agenda kulundirawo nsolo ze. Muneeyina ennyumba y'essebo. Ennyumba eno gy'olaba ssebo. Ufuna ekyapa kuba bakuwa ekyapa. Nenfuna endowooza nti nteekewo omunanga kasiisira. Naye nga bw'omanya embeera ya Uganda. Kasente kannemeredde kale kasente tekansobozesa kumaliriza kasiisira nga bwe nali nina ekirooto nti ngwewo okwo. Manye nti nno nange oba oliawo obupangisa mbuvuddemu naye kyagaanamu. So wano we yakoma ku wall plate. Era kati wano okuva we nagizimba naye ngituusa wano. Eyingidde omwaka omulamba ng'eri awo. So simanyi oba waliyo omuzira kisa yenna ayinza okunsuula senga nfuna amabaati waakiri. Nkomerere. Nkomerere nsinga kufa kukomerera njikomerere kuba wano weeye yonooneka. Sengule omulambo okyapangisa? Muganda wange nagenda okuwangula engule nga siri bulungi okutwaliza awamu. Nga nali njiwangudde ndi bulungi agamba kale kubanga kasente kali ate kagenda wano. Akengule kali ke baba waayo. Kagenda wano mu bino. Matiri okola kikuzimba. So tekyewunyisa okuba nti nno nkyali mu bupangisa naye nga singa ate akayumba kano kaba kawedde ndowooza nti mba nsobola okubuvaamu. Naye kakati wano nga sirabawo neyibawo baneyiba bali luddawa? Eno kati estate ya Century Property. Nyinza okuba nga nze nsoose okugizimba mu kubanga wali eri awasigala tebanakuzimba. Gwasoose okuzimbamu? Nze nsoose okuzimba. Kati wano wenkana ebipimo byenkana bitya we bakuwa? Wano bampa wali 5 ku 10. 5 ku 10? 5 ku 10. Kwegamba wali wozosaawa weewuwo. Eyita ddala kuli bwoti njola wali amayuni. Wali amayuni. 5 ku 10. Naye nga takaddene era aba Century bakyalinamu ploti ze batunda muno. Kale awo tekirina buzibu. Sebo naye nga ensonga yeeno yanju era ndowooza ogirawo we yakoma. Wano we yakoma Bambi omudduukirize yenna tolemwa kukwatirako Sengule asereke ennyumba ye. Ennyumba yiino ebisenge biri 3 kuliko shade kuliko store n'ekinaabiro. Lino ddi. Era bw'abanga amudduukirize gyali ayinza okuyita ku lukomo lwange olwa WhatsApp eri +256 781 599 343 oba 078 599 343. Nendaba engeri gye nnyinza okumaliriza naye nga nakalubirizibwamu n'ennemerero. Kale sebo.